Arakeli, Arakeli, please forgive him. This is the time to remember Arakeli. Abasenyen basindise imero kuva mu US babaze kumboza ku kayimba ka Arakeli oba kubya Arakeli. Kati bavudde mu US ne basalawo bajja wano mu Uganda okunkolako interview. Yaman. Ekitwale nti akayimba kagenze viral. Ekyo ino manya kagenze viral. Laba nti TV y'amaanyi esituka okuva mu nsi yaayo nesobola okujja wano okukolako interview. Akayimba kaba kagenze viral. Abategera background yange bo bakitegeera nti kitegeeza bingi. Yaman. Eri abana Uganda abatafunanga mu kisoogo ne ba haters. Senyenyeze wabo wakati. Leche no bagamba kye balina omanya. Kyenyize bagamba mwenna. Every family has a person who breaks chains of poverty. May that person be you or me. Kyoyina omanya. Yaman. Idea wajijewa. Nasaze okuba oluyimba luno lwa Arakeli. Nsonga Arakeli muyimbi munnange. Dozo ekyo ffenna tukimanyi. Nze nganze badde nsaba buli superstar gyali oba buli muntu ino wakabi luno oluyimba lutuse koyo gwe kikwatako omwana kyenyizo bagamba mwenna zinange Kapiripit ebintu ebiri mu kutuuka kwa Arakeli nange bibimu biri mu kuntukako doza baba singa ndoza namwe muri mu byerabirako abantu bangi nnyo tebanjagaliza ntuka wano wentuuse abantu bangi nnyo mwana bapanga bingi batere bannemese nenga sofa tugenda keepinga nga tugowinga on. Ani yawandiisa akayimba ako? Kana akayimba natudde ne management yange ne tukawandiika. Yaman. Tulaba oli mu Uganda. Yeah. Osuubira kanaabatuukako eri? Akayimba kajja sobola okubatuukako. Ekyoyina omanya. Kajja sobola okubatuukako. Era nja kola ne management yange tukoze tutya akayimba ako batuukako. Yaman. Osuubira kanaabatuukako batya? Kajja kubatuukako mu ngeri yonna kuba Kapiripit ntero travelinga sofa. Nakuba akabanene bange bengamba eyo nti akayimba tukayiseemu era nammwe musobola okyongerayo mubanga mwakiwagidde musobola okyongerayo. Kuva dda Arakeli muyimbiwo oba just mbeere yamutuukako n'ofuuka gundi we? Kuva dda abantu abo benze nga neegomba. Nze nga nakatandika okuyimba abantu abo bansipayiringa okuyimba nga mbeegombera nga njagala mbe ngabo. Yaman. This is the time to remember Arakeli. Enough is enough. Let's help each other, fighting for one another. We fight this together. We are all